Emboozi y'omukyala Goreti Nabbowa alajana olwa RDC ow'Eggomba okumutwalako ekibanja kye. Twasazeewo tugitandike na Pulezidenti Museveni ng'ayisa ekiragiro ku basengula abantu ku bibanja. Twasazeewo tuviire ddala ku ntono kubanga omukulembeze yennyini yaliko ku ttaka okuli ekijjukizo omwaziikibwa abalwanyi nga kino nno kye kibanja Nabbowa ekimulaajanya. Okumanya emboozi ya Nabbowa erimu ebyewuunyisa bingi. Ettaka lino katugambe ekibanja kino wadde Pulezidenti yayitawo naawe ekitiibwa bwe baalwana mu nsiko, teyamanya nti byagenda okwogera Eggomba byali bikwatira ddala ku kifo we yatandikira olunaku lw'abazira omwezi oguwedde. Nabbowa ogamba okulidde ku mutala mpenja era nti taata akuzaala wadde nga kati mugenzi biki? Taata wange oyo ye yawaayo ekifo ekyo we baaziika abagenzi abo abazira abo ekifo kye baabaziikamu taata wange yakiwaayo nga bamaze obbakuŋŋaanya babajje mu kasooli w'Eggomba bakuŋŋaanyizza amagumba abagatadde wano nga banoonya kye bayinza okugakolera. Oli azze okunona abantu be takyasobola batwala bayawukana. Kati muzeeyi wange yaliwo ne bamusaba baziikewo amagumba ago. Naye ssebo ekyanneewuunyisa yadde muzeeyi wange yawummula naye nange ndi muzira kuba ndi mwana we. Naye baali bawandiika abazira tebampandiika mu bazira. Ne bandekawo nga tebampandiise mu bazira kuba bandibadde nange bampandiise mu bazira ne nnyambazibwa n'omudaali kuba nange ndi muzira. Omuntu eyawaayo ekifo ne baziikamu abazira naye abeera muzira ssebo. Emboozi ye tusazeewo okugitandikira eyo. Ggwe ate mu Ggomba osiima otya abazira? Ate yawaayo ekifo okuziikako ebisigalira by'abalwanyi n'omwerabira. Ekyo nno Goreti oba oli awo bwe banaalaba okwemulugunya ku Salt TV eno eyaffe banaakusiima oluddako. Kati olw'ekirala Kati bwe twava ku ekyo mba ndi wano mu nnimiro n'abaana bange tulima baladisazze n'abasirikale n'abaami ab'okugombolola. Nimbuuza bannange kiki nti ekifo kino tukyagala tugenda kikulaakulanya. Nimbagamba mu kukikulaakulanya iba mukikulaakulanya kamuwulya nti mukyagala mukikulaakulanye munsasule. Ekifo kye boogerako kyekyo omuli n'ekijjukizo. Nabbowa agamba nti RDC w'Eggomba yakimuwambako buwambi olwo n'akontanira ddala ne mukama we Pulezidenti Museveni gwe yakyaza ku lunaku lw'abazira Eggomba omwezi oguwedde nga 9. Ogamba kitaawo bw'awaayo ekifo ne biba bitya mpozzi? Ekifo ekyo amala okudda ku kino nkimaliriza bwe yawaayo ekifo ekyo ne mmanya nti nno taata wange awaddeyo ekifo ekyo nina okuyambibwa kuba taata wange ye takyaliwo. Yakiwaayo mwaka ki? Bwe baanunulira gavumenti wano muzeeyi waanunulidde awo. Akati ne mmanya nti gavumenti erina okukola ki okunsasula ekifo ekyo oba okunsiima kubanga ekifo muzeeyi wange yakiwaayo ne baziikako abazira. Ekyanneewuunyisizza kulaba ng'ate nze bansudde mabega. Nagezaako bagamba bannange nange ndi muzira mumpandiike mu bazira ne batampandiika mu bazira ne bansuula ebbali. Kati mu kunsuula ebbali nsaba gavumenti yeebe nnyamba. Nabbowa akkiriza nti akyasobola okuyambibwa era ng'omwana n'asobola okufuna obwenkanya. Minisita Nabbanja nsaba kuyambibwa. Minisita Nabakooba nsaba kuyambibwa. Pulezidenti w'eggwanga ssebo nsaba kuyambibwa. Kaakati ekirala mba ndi wano nga RDC nga bwe mbagambye azze ne munnyonnyola ne mbagamba bannange ekifo kino kyange. Chairman atwala ekitundu kino n'agamba RDC kino ekifo si kyange naye ng'ekifo kyange. Ne chairman yennyini akimanyi ng'ekifo kyange.
Ategeka Francis nga yennyini yalumiriza RDC oyo alimba ekifo si kikye tekibangako kikye. Kituufu nti RDC w'Egomba yajemera mukama we Pulezidenti n'awamba ekibanja ky'omutuuze oba eriyo ebirala ebyekusifu bye tulina okumanya? Bingi tujja kubizuula era awo enkya bwe tujja okutandikira. Bya Robert Mutebi ne Yasin Chikoyo, Salt TV, Omunnyo.